butereevu liko SDA TV tukwaniriza mulabya omulungi webale kwera ku SDA TV TV yaffe eno ey'omulembe ey'ekigambo kya Katonda. TV eno ye mwanattu buli lw'ogiraba obeera omutima ku miramwa gye tuleetako. Mulungi omwagalwa, tukusaba tugoberere buli kaseera era tugoberere tusobolere ddala okukola enteekateeka eno ennuŋŋamu osobole okuyiga mu miramwa gye tuleeta. Naye tuleese omulamu omulala tukusaba tosagaasagana ogenda kuwulira ate abateesa nga bwe bateese olwaleero. Nze akoza muzamiru intestesi owa puroguramu eno. Maama gwani? Namuli Lilian. Ate mukulu? Nze Kizuula Samson. Kizuula Samusoni. Mulenzi mbula kalevu tuleese abavubuka bano nga twagala kumanya kuba guno mulamwa gwe tuliko gwa bavubuka ddala era gwa bavubuka mwanattu eminyeeto abavubuka abato abavubuka ensangi zino beevumbidde omuze ogw'okunywa ebitamiiza. Banywa enjaga, banywa omwenge, banywa sigala n'ebirala ne bakoozinga accident n'ebirala. Omuze guno we guli. Tusaze magezi ki ku muze guno Samson? Muze guno ndaba amagezi ge twandisaze mukulu Kakozi nti ne Bible kennyini ekyogerako nti ebitamiiza tetubikola tetubikkiriza. Tebikkirizibwa. Kiraba kubanga wensubira omuntu ananywa ebitamiiza obwongo buba buvuddeko. Obwongo buva kwegamba avaako mu bufunze ng'akyogedde abeera takyategeera. Abategeera mu sensi z'okutegeera. Aba mu sensi kuba oli wanywa enjaga n'agwa ku kkubo ekitegeeza aba takyategeera. Wanywa omwenge n'afuka lujuuju aba takyategeera. Kituufu sebo. Gwe enteesaayo. Enteesa yange. Naye ate biri nnyo omumwe abaana abato abavubuka kiki? Abavubuka anti abavubuka tusanga obuzibu nti mikwano gyaffe mwe tubeera. Mikwano emikupi ya groups ezo mbeeramu enkyamu n'abazadde n'omuzadde okuba nga takuwa budde kwogerako ne mutabani we muwala we nekyo nakyo kitutwala. Wamma waliwo n'abazadde bendaba abazadde abatuma abaana ebitamiiza n'atuma omwana w'omwenge n'atuma omwana w'essigala. Abaana bwe batyo leterayo ka 5. Leterayo ka 5. Lilian, ensonga eno giraba oti abaki tukoze tusaze magezi ki okulaba nga bavubuka tubajja ku bintu bye banywa ebyo banywa omwenge ogwo sigala n'enjaga. Tusaze magezi ki kuba bikyasa ensangi zino? Ekisookera ddala waliwo ebintu by'otayinza kujjawo ssaawa ze. Gamba tukendeeze tutya oba twewale tuwaze tutya abaana like kale tubayambye tutya obutabiyingiramu. Bw'oyogera nti tukendeeze kitegeeza bikyatambula. Tosobola kimala olwansonga olwedde mwekireyo bizinesi y'amaanyi ate ne gavumenti egifunako omusolo gw'amaanyi nnyo. Tosobola kuva mu Uganda muno. Kitegeeza ebitamiiza gavumenti efunako omusolo. Bikyalimu kati kye tulina okukola kuyamba baana bano abato baleme kuyingirira kikolwa ekyo kyakunywa. Kuyamba abaana baleme kuyingirira bikolwa byakunywa. Ebiseera ebisinga n'abantu bangi kale sibawolereza naye abasinga beekwasa nti stress naye era stress ne bwonywa omwenge era tegenda genda ojja kugunywa okole by'oyagala byonna weetabangula okole ebicyo labe ng'onsanyuse era gujja kuggwako otandikire we wabadde. Ngolowooza nti stress yabadde leese ekyo era weewaba wakomye ku maziga luli era ogenda kuddamu okabe buto otandikire ku maziga. Kitegeeza tebiyamba already. Bannange kambabuulire Lilian, abantu naddala abantu abeera mu slums zibayita ghettos banywa nnyo ebitamiiza ate nga baana bato ebyokukola bitono. Bannange abazadde abalina abaana ku myaka 14 12 tubasaba mukole ekinene kyetaagisa musobole okuba nga muyimirizaawo famiriziza. Mwami Kakozi olowooza myaka 12 si kitono nnyo. Omwana ennaku zino batandika omutuma ku dduuka nga wa myaka 4. Myaka 4 omutuma akasaketi ka walagi ajja akalumyeko wansi nga naye aloza. Leterayo katooti. Abaana bali shaapu nnyo. Abaana wali enjogera egamba nti omwana atandika okutegeera ng'alina mu lubuto. Kitegeeza byokola ku nsi
ekitegeeza ne bw'onywa omwenge ng'oli lubuto kitegeeza omwana anywako kisobokera ddala 99. kitegeeza nti bwe tuba nga twagala okutambuza ensonga eno tulina kwandikako omwana wa myaka 4 tandikira ku mwana ng'oli mu lubuto kitegeeza gwe omuzadde ayagaliza omwana we future ennungi kiraba weewale nnyo okubeera kati tugeze oli lubuto naye oli mu bantu boogera bino boogera biri boogera bino boogera biri omwana oyo aba abipiikinga n'akula n'omuzaalirawo n'akuliramu eyo society tasobola kwawukanira ddala ne society gy'akuliddemu. kitegeeza mu kinywero tukulizayo omwana wo banange namwe abateeka ebidongo okuliraana ate abantu mwe basula si kituufu. Muyigiriza abaana emize egyo egy'okunywa ebitamiiza enjaga n'omwenge n'ebirala kikulu nnyo tulwane nnyo baganda bange nnyo nti abaana baffe twetaaga twakuze nga batya Katonda. Omwana anabeera ng'asoma bayibuli njera agamba munange omwenge mukudaaze ekitamiiza muleekaanyi era akyama olwebyo talina magezi kati mwana oba oyagala abeere n'amagezi mwana tutanya bitamiiza badde mulabi mulungi ate yeekuumidde obadde olina kyotembyayo ya kiki nze ŋŋamba n'abazadde tusaana okubeera nnyo ekyokulabirako eri abaana tubeere kyakulabirako abazadde bali eyo tubeere kyakulabirako eri abaana. Omwana ogenda n'omukuza like waliwo embeera omwana gyakuliramu ng'alaba maama anywa omwenge kale tugambe obeera na maama yekka anywa omwenge n'agwa ku kkubo n'agwa wali eri kwegamba maama nga naawe takuweesa kitiibwa kwegamba naawe muli obeera ofiiringa oba ŋŋambe ntya omutima ogwo ogw'obuteerabawo tafuna budde bukubeerako ng'omuzadde nawe kennyini oba tomulaba nga muzadde oba omulaba ng'omutamiivu bw'ogwa ku mwana nga naye agenda mangu n'embeera aba ajja kunywa omwenge oba bajja kugoberera embeera za maama. Ya omwana waaba tasobola kubeerako oba kaŋŋambe mu kyaki kuba olwedde gwe omuzadde togendayo kati omwana watafuna chance eyo egendako mu kyaki oba kufuna mbeera nnungi ke mubuulirirako ba kumulaga nti wakyaliyo future omwana oyo aluzinga mangu essuubi. Samson onakosembyayo nze kensembyayo kali nti abaana twandibayigiriza mu masomero ag'eddiini yaffe kugamba twandibayingiza amasomero ag'eddiini ne batasobola ate kuyiga bizeezezi ebyo ebifaanana bwe bityo kuba abaana bagenda n'enjaga eyo mu masomero baayo ereebera nnyingi naddala mu dormitories naye omwana waakula ng'asomera mu ssomero eryaddiini lye waaba musiraamu n'omutwala mu ssomero ly'abasiraamu ebiseera ebisinga eby'ensooka oba mu advent ery'abadvent gali mangi nnyo naye bangi abazadde beekanga bagamba amasomero g'amadiini gali expensive naye tumanyi nti n'omwana we agenda kukomawo ng'ali very disciplined ng'alina empisa ng'atya kato. So mu bufunze baganda bange Samson wanse obadde okyamaliriza baba musaya mu mukyala mu advent omwana mu advent akola atya ng'omutwala mu ssomero ly'abadvent ng'ayiga kuba bamusomesa bayibuli bwekiti ne bwekiti bamulaga kikyalina okukola nekyatalina kukola kino si kirungi bw'okikozesa oba ofaananyeeko bw'oti oba weeweebudde ng'omuntu so balina enjogera egamba nti omuntu endabikaayo yeekuwa ekitiibwa kyo eky'omuntu kati sijja kusanga ng'ofuwa sigala guvaamu omukamu nnyiino guva muno enkya n'okera ng'ozze nga tolina sigala nga nte nakulabye n'onsaba omulimu n'engukuwa kuba kiba kitegeeza nja kubeera nga siriiwo kitegeeza you lose opportunity of jobs tuluzinga ebintu ebyo bitulemesa emikisa mingi nnyo ekisooka batulowooleza ebintu bingi n'owonywa sigala nga toli mubbi oli agamba oli mubbi okukomera ku SDA TV munaffe tuba tutambuddemu olwale tuba tutambudde bwe tutyo leero twagala nnyo mutugoberere mwana talina ekirowoozo kituyise ku 0708 479 549 twala ne munaffe atukate ebifaananyi Alex ate ne Joyce abaddewo emabegaawo nga tukutenkanya mpolampola ng'abatuweera omukisa mwenna mweraba mbeere bulungi mweraba.